Ekiteeso ky'okugoba amyuka ssentebe wa Shema District Eldad Mwesige kyayanjuddwa kansala Noah Sasira Benz akiikirira ekibuga kya Shuku. Ono amuvunaana omusango gw'okukozesa obubi w'ofiisi ye awamu n'okweyisa empisa embi. Mu kuwaba kwe, Noah Sasira yagambye nti Eldad yakozesa w'ofiisi ye okuyisa embalirira ya disitulikiti awamu n'okukulaakulanya munisipalite empya mu disitulikiti ya Shema nga teyeebuuzizza ku bakansala banne. Honorable Dan Mwesige as the lead of government business in office, abused the office when him and other members of DEC took over these council powers without authority and unlawfully approved the annual budget 2016-2017 and the 5-year development plans for Shema Municipal Council. Kansala Noah Sasira yayongeddeko n'avunaana Mwesige olw'okweyisa obubi eri bakansala banne. Okusinziira ku bakansala yakwata emmotoka ya district eyali erina okutambuza sipiika awamu ne bakansala abalala mu kulambula projekiti ez'enjawulo n'agitwala ku yaafiisi ye. Is the lack of coordination between the technical staff, DEC, District Executive Committee and councillors. Oluvannyuma lw'okuwuliriza enjuyi zombi, Sipiika Kwaliza Nicholas yasazeewo okusalawo akuzze mu bakansala era 16 ku bakansala 26 ne basalawo Mwesige agobwe. And the leader of the government business has been declared vacant. Wetwogerera kati yaafiisi y'omumyuka wa ssentebe wa Shema District yasigadde njereere nga bwe balinda sipiika okwerondera oba okuleeta amannya eri bakansala beesalirewo kwani anadda mu kifo kino. Basirika Sarah, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.